abakulu b'ebika biri ku video eno abalengera n'abambeja basaba ne banava abasajja bakabaka bamagombola ab'emituba bwepo n'abo bannaba abaganda mwenna bakyalimu empekemera saagala kubalwa isanyu lw'ensonga kati mmanyi obudde mulina butono ate nga njala tuyite mu bwangu okutandikira ddala nga bulijjo nsooka okubebaza mwenna bannayuganda mwenna buli omu gy'osinzira okulabira akatambi kano abaana abali ku social media buli mutimbagano gwonna gw'oliko oba oli ku bwenyi bwa kitabo nkulamusizaako bali kukola mulimu ogwo oba oli ku TikTok nkulamusizaako we bali kukola mulimu ogwo ogw'okulwanira embeera n'okulanira obwakabaka bwa Buganda n'okulanira Ssaabasajja Kabaka abali ku Twitter namwe mbalamusizaako n'abali mu WhatsApp group namwe mbalamusizaako gwe nvaawo ne neebaza mwenna abalwanyi ab'enjawulo abali ku ground abalwana entalo zino ntimwe bali kulwana njala tandika n'akalowoozo ka leero mu butongole kano njala kagende mwenna eri abaana b'obulenzi eri abazadde abakyala n'abaami akalowoozo kalo njala kabanyumire mwenna n'okusingira ddala abaana abalenzi wali okyebuzizaako nti gulooza buli kimu abantu abasula abali makomera bonna balina emisango gye bazza tegibanga mu kalowoozo ka leero kati mu kalowoozo kalo njala tegeeza mwenna abaana b'obulenzi abali abavubuse mwegendereze nnyo embeera nga bw'ebedde mu Uganda si nnyangu nnyo mu by'enfuna kino kivudde mu kukyusa ebirowoozo by'abantu abatandise okukola obutego obumalidde abavubuka abato abeezimba abamalidde ensimbi opona okugwera mu makomera ku misango egiteebereza okuba nti bagizizza naye ng'ate emisango egisinga omu gino giba mijweteke emisango gino gye giriwa mu kalowoozo ka leero mu kalowoozo ka leero gw'omwana w'obulenzi ali eyo nawe omuzadde alina omwana w'obulenzi ng'avubuse njagala mumpulirize mu kalowoozo kana ka leero famire nnyingi nnyinaku zino tezikyalina nsimbi naye ng'ate balina engeri gye bayinza ozifunamu mu ngeri y'ekiyaaye ng'ate balumya oba okugezaako okutuusa obulabe ku baana bammwe kati waliwo akakodyo ke mutanamanya naye kabadde ebbanga ddene nnyo naye kati kasusse famire ezimu ennaku zino engeri gye zitakyalina ssere ziwerera baana ab'obuwala n'ab'obulenzi kati munnange abaana babeera ku lujja mu kitundu nga baana babuwala ne bagimuka ne bakula kumba abaana bano ebiseera ebisinga babeera baana bato naye nga bafuuse bakirereese naye ng'ekibafudde bakirereese bazadde bennyini babafudde akatego mubadde mukimanyi nti abaana b'obuwala kati mu Buganda naddala mu Kampala babafudde katego kanyeewa kakwatiranko baana balenzi kubateeka mu makomera sinakindi bajjawo musimbi kale mpuliriza bulungi butuuka nga omwana omulenzi yeegwanyiza omwana omuwala kwasanze ku kyalo ng'ataayaaya ne batta ekyama nga bba abantu ababiri kumbe kali katego kennyini ekivaamu batandika okulinnya akagere g'omwana mulenzi nga bakwata ne mwana muwala nga baga nti omwana gwe tukutte naye omwana abadde akyasoma ate omwana tanneetuuka nga bakuvunaana omusango gwa defilement yogayoga ku poliisi mutuka ku poliisi nga bagamba katukutwala luzira kubanga omwana gobadde wetaddeko omwana abadde akyasoma ate nga tanaweza myaka 18 yogayoga tontwala sijja kutwala abazadde abagoluganda okola emikwano nga bajja batandika okwesonda ensimbi eziri mu bukadde okutaasa omwana w'obulenzi ono nga bamuteze omwana obuwala nga tamanyi kale abalenzi bangi nnyo bali mu makomera nga balemeddwe okusasula ensimbi nga abazadde bano bateze abaana b'obuwala bakomekereza bali mu makomera abasobodde okwenunula ne beenunula n'ensimbi naye nga kabadde katego kabazadde kufunira ku baana ekivunulwa nti mu abaana b'obulenzi abali mu kuvubuka mwegendereze nnyo abaana b'obuwala naddala bali mu myaka 16, 16, 15 awo abasunya amabeere nga baligita ku kyalo munnanga obunye baba bateze ku kyalo nti bajja kwavuwaza sina kindi ojja kukomekereza mu komera songa batolina nsimbi bakusibe omusango gw'okujjula ebitajjudde oba gwe tuyita defilement mu luzungu bakusibe nga nabo gisimufungize ate nga kino kati kirabikidde nnyo mu bitundu ebya Buganda okusingira ddala mu bitundu ebiri mu Kampala Ntebe Mukono nti abaana ab'obulenzi bangi nnyo bakwatiddwa mu katego kano nga bateze abaana ab'obuwala nga bazadde bennyini bakikola bakimanyi nti gwe balaba n'omwana oyo agenda kusibira mu kkomera oba ku poliisi yogayoga nga bakuddemu omusimbi ogutokomoka kumbe kano kaali kanyeebwa katego ke batega kati abaana ab'obuwala bangi nnyo mu kitundu ekyo ekya Buganda ddala mu Kampala Mukono Wakiso Ntebe kyebakola abaana ab'obulenzi ku byalo okwo okubatwalako ensimbi woppo bwe ziba zikulemeredde osibira mu kkomera nga bakusiba omusango gwa defilement so nno baana abazadde n'abaana mwegendereze nnyo akatego ako akaliwo mu kalowoozo ka leero kati ngenze mu kigulalo gikyaleero kubanga tuyita mu bwangu tugende ku information yatuleese mu kigulalo gikyaleero era kigendagenda eri mwenna basemaka ne baddamaka bataata bamaama basenga bakojja kubanga omanyi nti osuumuseemu ate nga Katonda yakugerera ensimbi n'ebintu ebikalu by'olina ngenda kuwa mu kalowoozo ka leero nti enswa ekyusa amaaso oponga naawe envuba okyusa ekivunulwa nti tubadde ku nkola enkadde ey'okukola amalaame n'okulaamirira abantu baffe ebimu nga tubagamba mu bigambo nti omwana oyo yali nsikira
oba nina ettaka lyange egindi oba nina ebyobugagga bwebiti na ssente bweziti ebigambo essaawa zino bifuuse ebizibu ekyokulabirako omwezi gulo gwennyini nakalubirwa famire nakakubirwa amasimu famire eziri 6 nga famire zino zeemulugunya ku butya abantu baazo abagaggafugge engeri gye bafuddemu ng'ebiraamo bya bikiisiddwa ebyobugagga bibbiddwa abaana abasinga obungi nga tebasomeddwa mu biraamo abaana abasinga obungi nga tebafunye ku bya bugagga nga tebba abakazi abali mu maka ako byefudde kizibu mu kugamba nti ekiraamo kye basomesa kituufu oba okukyankalanya famire yonna ne bakomekkereza nga buli muntu yenna tafunye kyabadde alina kufuna okusinziira ku ekyo ekibadde kiwandiikibwa oba ekiraamo ekyawandiikibwa kati tugamba nti ensobo ekyusa amaaso nga n'envubu okyusa mu kiggulalo gy'ekyaleero njala tegeeza ssebo nnyabo gwe senga kojja alina ensimbi n'ebintu nga wazaala abaana kyekiseera tukyuseemu ku nkola y'ebirambo bino ekintu kino leero kibagambako dda nekisusa obw'omulamuzi njala bategeeza ennaku zino tulina social media tukozesa tekinologi mungi nnyo okuba tusobola okwekuumira ebyama byaffe nga teri abimanyi njala kusaba mwenna abalina ensimbi ekisookera ddala n'abalina ebyobugagga enkola y'ekiraamo ekyokemu mulekeraawo okuwandiika ebiraamo oba eddaame ku mpapula eddaame gw'oliwadde ayinza oddikyusa olw'ebintu bye nga ye byalina ku lwe ayinza oddikyusa olwabo abamutaddemu ekintu mu mutima nti ekyo yali nsobi tukole bweti naawe gabaneko kati waliwo enkola empyezze oba gyenjala obategeeza nti waliwo eddaame erisobola edda amalame gabeeranga gakwogera ne gava mu kwogera ne bagawandiika ne gava mu kuwandiika ne gatandika obuga omuntu basobola okugamba nti ogenda kunsikira naye ekyo ennaku zino kyabulabe nnyo kati ngenda kugamba gwe omuntu yenna alina ebyobugagga nga nenda bwe gisemufungize okowala endowoliito zino wammanga okowala ebintu by'okufa ttogge engaba n'embi okubikozesa obubi n'okuba nti abantu abasinga obungi bakomekeza tebafunye ku byabugagga byo ng'ofudde n'ebyobugagga byolwanira ebbanga ddene nga byononese n'okutwalibwa abantu bannakigwanyizi ngenda kukusaba taata maama kojja ssenga mutandike okukola kyetuyita recorded will oba ekiraamo ekirikodinge mu kavidiyo akatambula bw'okola ekiraamo nga kiri mu kavidiyo akatambula akoogera nga bakalese mu lumbe ku lunaku lwe banaakuterako omusika lwe bagenda okwabya olumbe oba lwe banaakusomera edduwa akalaama ako baleeta tv niyo bange eno tv zino enkola enkadde oba tv nezino empya smartphone bateeka mutesi flash disk oba baleeta bulesi diski yennyini cd ne bagiteeka mu dvd ekifaananyi kivaayo nga ntudde wano nga njogera nti amanya gayinze gundi mukyala wange yegundi nina abaana be bati bebugagga byange abcd mbegawe bwenti aka video tekagenda kukwatibwamu wadde okuwandikibwamu ekigambo n'ekimu kubanga ebigambo biva mu ggwe naye gano amalamba mawandiike gwe wali kwasa asobola oddikyusa gwe wali kwasa asobola oddyegaana kati nga banaleeta obuzibu ate era kino kikubiriza abazadde mutandike okukola eddaame erya vidiyo abasajja n'abakazi nga mulina ssente vidiyo terimba obubaka obuteeka ku flash disk oba ku cd ne bw'ozigabira buli mwana n'omugabira cd oba n'ogiwa omuntu ow'ekyama n'okolamu kopi nga nnya n'oziwa abantu zisigala zoogera ekigambo eki tugamba nti ayogera omu oba omu akuuma ekyama ababiri babibira abasatu basatula ne mu byafaayo nti bw'oba okoze eddaame lino nga weeyogerera gwe kennyini mu bigambo ebyogera mu kavidiyo akalikodinge kino kijjawo obuyaaye obukumpanya na buli kimu omuntu kyandibadde akola okusaanya ebigambo bye wawandiika nga ggwe famire nyingi zintuukidde nga zaagala nkole ku nsonga zembaga nti ebintu ebimu binsuka okutegeera kubanga bano abasajja badde bagagga nga balina ebintu badde basobola okuwandiika oba okukola eddaame mu vidiyo ne boogera buli kimu nga kyogera bulungi nnyo nga teri agenda kiwakanya era obyogera bulungi nga tutamedde kati n'ekirala ng'asembayo nfundikire ekigulalo gikino bataata mwenna basajja bannange njala basaba ekigambo kimu gye tuyitira eyo gye tumpugumira tuddizayo emisango mingi nnyo bakyala baffe abawaka nga tebamanyi mu misango gye tuddiza mu makubo egyo tuyita mwe mubeera n'okuzaala abaana biseera bisinga baboolebwa ngira tebanjuddwa mu famire oba n'omukyala nga tabategedde si kibi omukyala butabategeera naye at least owooluganda either ssenga waabwe oba taata aba omuto oba maama wo asobola okubategeerako nti singa oba ovudde mu ngeri etategeerekeka abaana bano bavaayo nfunye okomplaininga kungi nnyo eri abaana nga basuuliddwa famire ez'enjawulo ez'amaanyi ng'abaana bano baga tetumanyi famire yatuboola tebatumanyi kubanga kitaffe teyatwanjulayo ngenda basaba kye bayita omusajja akula baana ate omusajja akula famire tekirina kye kikujjako kwogera baana boozadde kubanga si kyansonyi
ne buli onoosirika n'otayogera baana bozadde abaana benyini bagenda okubonaabona olunaku lw'olifa kuba teri agenda bategeera olw'ensonga nti buli mukyala ali maka aba ayagala okweddiza n'okufuna obuyinza obuddiza ebintu byonna byonna nga tamenti woli abaana abala kikkakatako musajja gwe okwogera abaana b'olina ng'owulira emyaka gitandise okuwubira akatambaala ove mu malala otandika okwogera abaana b'olina kino kijja kuyamba abaana bano obutakiika nsingo nakwekubira mimiro nti munnange taata yatusuulawo teyatuyamba so nga ate obadde olina obudde obwogera teri agenda kukuba kubanga bano abaana gwobazaala kale muve mu kwekubya yaka mutandika okukola ebintu nga mutegeera wano muve mu malamba mawandiike galiisa obuzibu eddamu balikyusa omuntu asobola oddikwatamu omuntu asobola oddibuza mubeekikamu mawe ina interest mu bintu byo mukyala ayinza okuba ina interest n'abaana be nga balowooza nti tewali muntu mulala ayinza okugabanako bintu bino so mukole amalame amawalame amarecording mu video mugateeke ku flash disk oba mugateeke ku diski oba buno bu CD omuntu aluteeka muteso wali ku TV omugenzi kennyini mu kifaananyi kye nga yeyogera nti nze gundi amanya genze gundi nga nteegera bino ebintu byange ono ye musika wange kino nkiwadde gundi nakiri nkiwadde gundi nabano be baana bange kijja kumala egobe mu kirya kikibadde ekigulalo gikyaleero kubanga mu Buganda tetwegaana abaana tubogera bulungi nnyo buli omu n'amanya ensonga enkulu ey'abaana bo bonna awo nno tuvuddewo ekigulalo gikenkimaze katugenze ku information entuufu eyandeese olwaleero okusookera ddala njala tegeeza bannayuganda mwenna naddala abasajja n'abakazi Baganda buli omu kyasize okulaba akatambi kano si mu bubi nenjera mutukwate bulungi bw'obanga oli musajja Muganda era ng'omanyi okutambula ng'omusajja Muganda n'omukikazi Omuganda ensonga zenjogerako wandibadde onsapootinga busapootinze bwe tuba ku mikolo gya Buganda gyonna tuyimba ekitiibwa kya Buganda n'ebitundu byakyo byonna ebikirimu naye batugamba nti ffe abaana baleero katulwane okukuza ki Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaalwana okuyimiriza Obuganda naye kikuwunyisa essaawa zino abavaayo kulwana okulaba nti Obuganda butereera nga ne Ssaabasajja Kabaka atereera ate batulwanyisa nnyo okusinga abo abakola ebintu by'ekisiru njala tegeeza mwenna Baganda ne bannayuganda mwenna bali ku social media eno video bagisaba bagibaweereze ebifaananyi byonna bifulumye wiiki eno ne wiiki ewedde byonna nga wasaanya kalo Charles Peter Mayiga ne bannamole be yasasula okwetoola Uganda yonna nga balaga nti Ssaabasajja Kabaka yakomyewo bulungi nnyo era ne bakulaga ebifaananyi ebyo bikadde byonna bitambula ku social media Mayiga yasasula bamawulire n'asasula babloga n'asasula buli muntu yenna asobola okumudifendinga n'okutambuza information okulaga abantu nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera nnungi ffe wante tuli mu kuvoola Ssaabasajja Kabaka era tetuvoola Buganda wabula tulwanyisa abo abantu abali Mmengo bakifudde omugano nti tuvaayo okusaba Ssaabasajja Kabaka okumanya bwali bavaayo okuteekawo emboozi yonna ekyusa ebifaananyi bimwala byonna bikadde nnyo bya myezi nga 6 emabega ebibalaze nti Ssaabasajja Kabaka yakomyewo nga ne Mayiga amuli emabega ebifaananyi bibalaze nga Ssaabasajja Kabaka atambula oba ali ku dduyiro oba nga atambula nawe bikadde nnyo si bye byaliro current nedda ekyo kikyamu kiruma n'abantu bangi nnyo obutavaayo kwogera kintu kituufu ku Ssaabasajja Kabaka ne mutandika okubikkirira kubanga temwagala bantu bategeere Abaganda bwe baba nga boogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka babeera babiki bwe mbayita mu misinde babeera balungi bwe mbayita mu nkuuka y'omwaka babeera balungi nnyo bwe mbayita ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka babeera balungi mbayita ku ttaffaali babeera balungi nnyo lwaki batuuka okwogera ku nsonga za Ssaabasajja gwe batakyalaba nga ali mu mbeera mbi Abaganda bafuuka ababi kiki ekyatuukawo ekikuwunyisa nti bannamole bonna bakola ku CBS BBS ne TV endala bonna balinga abaagawumbira babasasula ssente basirike wano ngenda kulabula omukyala gwe bayita Carlton Scovia oba Carlton Scovia n'erinnya ly'Egganda sirimanyi maama tukimanyi bulungi nnyo nti buli mwana muwala akola emmenga bamala munsi kannenge n'alyoka afuna omulimu n'okulwa ku mulimu ogwo nkiddamu amanya ganze Lumbuye Carlton Scovia eddala Egganda ndyerabidde tukimanyi nti buli mwana muwala akola emmenga bamala munsi kannenge n'alyoka alwa ku mulimu ogwo ng'agukola gw'omu ku bawala basigala emmenga bakola atambuza propaganda okulaga embeera Ssaabasajja Kabaka gyalimu nti nnungi ng'ate nfu Mayiga y'omu ku bakama bawo abatwala CBS ne BBS lekeraawo okubuzaabuza Abaganda lekeraawo okubuzaabuza Abaganda Carlton Scovia lekeraawo okubuzaabuza Abaganda tukimanyi bulungi nnyo nti buli muwala akola emmengo bamala kunzi kannenge okulwa ku mulimu ogwo kati njala kutegeeza muwala gwe weewumuzzeko n'akabinja kammwe akali emmengo
buli muganda avaayo kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka gwe mulipya gwe muvuma nga mute gwe mubadde wa posting ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka ebikadde bikyamu oli munnamawulire waki togenda n'osaba olukusa n'ogenda olaba Ssaabasajja Kabaka wasomera amawulire amawulire wagasomera ki bangambye gwe Nakamya newulira Nakamya atasobola kumanya na kitiibwa kyalinyera Nakamya ne batandika okuwa ensingi empya n'enkadde kubanze nkibagambye openly abawala bonna bakola emmenga basinga obungi babawunzika ennenge kati bw'olaba ng'oyagana yavaawo n'abali batabasasula baavaawo ne bano bolaba babujja obunyama atambula wandikirege bitategerekeka ku Ssaabasajja Kabaka ekyo tukivumirira ntegeeza abaganda bonna ebifaananyi byafulumidde ku social media byonna byatambuzizza nti Ssaabasajja Kabaka bikyamu si bituufu balina kye babikkirira awo sigenda kulwawo Yoseriti bahabulwa sebo abasajja bona abakazi bosasula ku social media abasajja ba NRM abatambula bakola bo video nga babika Ssaabasajja Kabaka bakikola mu bukyamu tusuubira nti naawe bwe kundowooza yo n'entegeera ya cow mentality tewayina kulowooza mu nti Ssaabasajja Kabaka ayinza okutuuka ebbanga lino si kikyali kige wali tokimanyi kuba tokinako buyinza ne mutabani wa Mayiga temwayina buyinza ku Ssaabasajja Kabaka nga mwali mulowooza tajja kutuuka mwaka guno n'oguwedde mwali mati ne mukyatidde okumuga omusajja ono asobodde ate okusurvivinga okubeera okutuuka ebbanga lino kubanga kubeerawo kwa Katonda takola pulogulaamu na muntu engeri gye yatuwa obulamu n'akuterawo obudde amanya ddirwa anaakujja kati muntu mundo gwakolera pulogulaamu aba bakotakota mu gaalumonde kati Yoseeri abantu bosasula ssente ne bagenda bakola propaganda ne bakola blackmail okulinnya Ssaabasajja Kabaka nga bamubika nti yafudde era simanyi waliwo enkaana Mayiga bamuganya ogera okula omulambo gwa Ssaabasajja Kabaka ekyo kikyamu Ssaabasajja Kabaka waali ali mu kisaka kye ali mu lubiiri lw'ebbanda atudde bulungi nnyo nga bwakyawumuddemu era ndoza mu bbanga mpawe kaaga engeri gye twolekera amazaalibwa ge ajja kulabikako naye ng'ate si kye kyandibadde ekirungi kubanga ffe ng'Abaganda tugamba nti omuntu obanga ali mu mbeera mbi at least tomulaga bantu kubanga ffena tetufaayo kulaba muntu ng'ali mu mbeera eyo ne tusanyuka kubanga simanyi lwaki era y'ensonga ki mu Buganda nti bw'obanga otegese omukolo gw'okwanjula oba ogw'embaga oba ogw'okukyala mu lujja oba ogenda okukolera emikolo eyo ne mulwalamu omuntu oba ne mufaamu omuntu emikolo egyo gyongerwayo naye ggwe kiki ekibatwala okuba nti mu mbeera omutanda gy'alimu musobola otegeka emisinde mutegeka enkuuka mutegeka emipira gy'ebika mutegeka emipira gy'amasaza nga nenanyini mukimanyi taliiwo kya buswavu nnyo tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka mwamufula trademark ey'okufunamu ensimbi nze njagala mumbulira omukolo gumu gwe mwali mutegese nga gwogera kulinnya Ssaabasajja Kabaka nga temuli nsimbi ng'omuganda agenda kuyingira mu bwerere kagube mwoleso kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka ng'erinnya lye n'ekifaananyi kye mwakifula kya byanfuna nti Ssaabasajja bwe boogerako erinnya lye kitegeeza nti buli muntu ajja kujja kwate buli muntu ajja kujja kwate mu ndyanga ajjemu obuuma abawume muzimbe guloofa muzimbe embuto sinakindi mu nyampulukuke gwe mwe muyagala ne twagala bagamba mutubuli omukolo gumu bukyanga Ssaabasajja Kabaka abeerawo nga mwali mu bukozi nga gwa Buganda ng'abantu baguyingira mu bwerere kubanga n'abagenyi abakulu muyita okujja okutulira na Ssaabasajja Kabaka nabo mala kusasula kadi ziwera miliyoni 2 ku miliyoni 3 mutunda atunde temukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka abugiriza bantu temanyi nti abantu babuuza nti Ssaabasajja Kabaka ali ludda wayina obukusa ekyo ekintu ky'okubeebuzabuza ng'afukaana bakikyamu kale nno ekyo mulekerawo olugezigezi Abaganda bayina olukusa ebitundu 99 ku buli 100 okubuuza Ssaabasajja Kabaka gyali n'embeera ey'obuntu gyalimu ekyo nkibategeeza njala mukitegeere awo nvuddewo kati njala tegeeza mwenna Abaganda mumpulirize bulungi nnyo gwali eyo nga gwolowooza oli mu diaspora oli Uganda nga tomanyi nteekateeka ya Yoseriti bahabulwa tabasirwa mutabani wa Kalekezi eri Obuganda kitegeeza oli mu kitundu kikyamu mbuuza lwaki nabalazeeko kaakatambi kano njala kabaddamu balaga mumanye enteekateeka y'abasajja bange baalina gye mwali era njala mugende mukanoonya akatambi kano k'oyo omusajja gwe muyita omuwali mu Julius Nyerere akatambi keeko kankabale katono mukalabaako mugende mukanoonya mujja kutegeera kye mbagamba nti abasajja bano balina enteekateeka kuva dda
Kati njala soka baza nyira butambi buno tulioke tugende ku information ya December bulire ne Museveni kenyini ategeere ndoza kansokera kano akayoseri kenyini ngayogera mbigambo bikenyini mulioke mutegeere mufude empeke etegeera nti Museveni tabagala nga komu abaganda atali bagalako mumpuliza bulungi nyo. I am ready for the battle with the enemies of Africa. The ones who don't see the importance of the interdependence among the African people. If you don't see it, if I was to stand here and say, we Banyankore, Pengaba Nankore. Wait a minute. So, I am ready for the battle with the enemies of Africa. Who are the enemies of Africa? The ones who don't see the importance of the interdependence among the African people. If you don't see it, if I was to stand here and say, we Banyankore, Pengaba Nankore, I would be an enemy of the Banyankore first. Because if there was no Uganda... Pause. Museveni. Amanyago amatuufu. Gwe Yoseri tibahaburwa rutabayisirwa. Oli musajja munyarwanda tobangako musajja muganda, tobangako musajja munyankole. Tobangako musajja munyankole. Wajira ku mugugu n'ennyoko. Wajira ku mugugu n'ennyoko ngoli mwana muto. No seekinga asylum n'ennyoko tobangako munnayuganda tobangako munyankole. Ngensera otegera tobangako munyankole yensonga lwaki wagenda mu ankole ne bakugubira first time nojja no settling mu Buganda bakuyamba. Don't fool anyone to nickname or to call yourself a munyankole. You are not a munyankole. History says it all. Even the man who brought you up, the late Byanyima, informed the whole world that Museveni is coming from Rwanda. He came as a refugee at the tender age. So you are blogging around, confusing Ugandans that you are real Ugandan. The reason I asked why you don't want to get out of power because you know there are so many cases following you behind the moment you leave that fucking state house. Mister, time is coming for you. Stop impersonating. All along we've been impersonating. All along you've been impersonating that you are not a Ugandan. You came as a refugee at the tender age with your mother. And the man who helped to grow you up was Byanyima plus Dad and Kabuta. Your stepfather. The world knows that. So if you call yourself a Banyankore and you've killed millions of Banyankore, including the Mugabe of Ankore, or the king of Ankore, who's right now on run. Previously was given poison because you don't want him to be there. So stop camouflaging the Munyankore. You are not a Munyankore. We know who are the Munyankore are, not you. You are Munyarwanda. That's why you feed on blood. Real Munyankore, they don't kill people. And we blame them for nothing because you come afraid that you are Munyankore. You are not. I asked that where is your father in Uganda? You didn't answer. Where is your grandfather? You didn't answer. Now you are bringing that you are Munyankore. No yet feel it. Tugenze maso. The people to solve first will be the Banyankore. Who will buy their milk? Who will buy their cattle? Who will buy their bananas? Because for them they can't easily trade among themselves because they are producing similar products. Now, if you hear a Muganda talking Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word, you want something else, you also get it. This is not the first time.
So now you are saying that we the Baganda, we are the enemy of Uganda and the enemy of Africa. A refugee taking the course of laws to eliminate the indigenous Ugandans commonly known as Baganda in Buganda in Uganda. Because you had a mission all along with your mentor, Mwalimu Julius Nyerere. Many people, they have been asking themselves as to why you were financed, educated, and protected by Nyerere. Nobody knew about the history. But I'm here to inform the international community and all Ugandans, whenever they are, that Museveni and Nyerere, they are both Banyarwanda. That's why Nyerere protected and financed Museveni to overthrow the previous regime, because they had their hidden mission to finish Baganda. The video is on YouTube. That's why Nyerere, all African leaders, is the one protected, financed, and educated partly Museveni, because he knew he was among those who were trying to finish Baganda. If you knew that you had power previously, why is it that all of Nyankole and Bachiga, Banyoro, were told just you from their areas and you end up in Uganda? If you had powers, why did you call for His Majesty the Pope of Uganda from London to come back to Uganda to help you? If you had powers. You know, you, the group of Banyarwanda, more especially who are seated in that refugee camp in State House in Tebe, in the refugee camp in Tebe, you think that you know much about this country. As young at my age, I know the history, I know who the hell are you, and I know your mission. But stop fooling and blogging around. Because time is going to come, you'll answer questions. Let the world know that you and Mwalimu Julius Nyerere plus Obote, you had a mission of finishing the indigenous Ugandans, including Baganda. You are not a Munyankole. That's why you are using each and every person in Uganda after you drop them. If they are lucky, you drop them. If they are not lucky, you kill them. Because you don't want anyone to know who the hell are you. In 1987, or the earlier 1986, after winning the war against the late Tito Okello Lutwa, your father came to greet you. You decided to finish that guy because you are trying to keep your trace. Because if that man stayed in Uganda for a while, everyone would go to know that you were not Ugandan. But you decided to order your commandos to finish that man. So stop fooling Ugandans. So, kati bwenvaawo njala tegeza bana Uganda naddala mu Abaganda. Omusajja atujja atya kussa eri okuba nti tuwetegera okutandika okuba nti yategerera. Kansoke nga sinnagenda mbagambe bwe muti. Mwenna bazzukulu ba Buganda. Njala bategeeza mbutongole nti abasajja n'abakazi bemwalabye nga bagenze wa Yoseeri, ekituufu abasajja abo bonna tebagenze. Bajjajjaffe abakulu b'ebika abatakasi bagenzeyo bonna. Abagenzeyo abakulu b'ebika abataka babadde basatu. Mpozzi Bakatikkiro n'abalala emirengo gye bayongeddeko okugenda okujjuliza omunyago gwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo. Kansooka enterezemu na wano. Nakozemuko ensobi bwe nakola programu ey'okulwokusatu nga mbalaga Joyce Nabbosa Ssebugwawo yani. Kansooka enterezemu katono. Joyce Nabbosa Ssebugwawo si ssenga wa Nnaabagereka wabula maama we muto. Olw'ensonga nti mu famire y'omugenzi Ssebugwawo ne Nabbosa Joyce gye yafumbirwa. Kitegeeza yafumbira mu famire y'omugenzi Ssebugwawo famire maama waffe Nnaabagereka mwazaalo. Kitegeeza nti Joyce Nabbosa Ssebugwawo abeera maama wa Nnaabagereka omuto. Kubanga omu ku bataata ba Nnaabagereka ye yawasa Nabbosa Ssebugwawo. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Ate era omuwala ono abaali mu lukwe oluwa Ssaabasajja Kabaka oba Ssekabaka
da Ssekabaka Fred Kuluwangula Mutese Bungereza obutwa alina oluganda ku mukyalo ono Nabosa Joyce Sebogwao amwina ko oluganda oli omwana gwe bayita Ssekannyo amwina ko oluganda kati omukyalo ono bwe buzibu bwa Buganda ne Uganda obusinga obunene omukyalo ono history wasoma nti kuva dda azza atambula mu bibiina by'obufuzi okutuuka ng'amaliriza mission zo bwe ziri ebyo sigenda kugendayo naye bajjajjaffe abasatu abagenze okusinkana Kawenkene Yoseriti Bahabura tabasoma mutano wa Kalekezi n'abantu abatono abagenze kamba somero okumanya abagenzeeyo wagenzeyo Ssababito omulangira w'ekibulala wagenzeeyo bamweya n'Asaadu Katikkiro w'abalangira Babito wagenzeeyo omutaka Nakigoye ono ew'ekika ky'Ekinyomo wagenzeeyo omutaka Nankere w'Emmamba Enkerekere wagenzeeyo Kyaddondo ow'Envuma wagenzeeyo Walusimbi Mbiro za Nkya ono Wafumbe wagenzeeyo Ssebaggala Katikkiro w'Effumbe wagenzeeyo n'amyuka Katikkiro w'Effumbe era ne yagenzeeyo ono yali akola mu Buganda Land Board wagenzeeyo Silver Serubiri ono ye nga mutabani wa Mumbejja wagenzeeyo Ssaabawandiisi w'abavubuka ba Buganda mu biru Njuki Joyce Sebugwao Kabatwala Wepo ne Mutaasa Kafeero abasigadde bonna zabadde nvandiirwa mpozi n'omu kubayita nti batwala ekika ky'ente naye abaddeyo tulina ebika 52 Wepo okweyongera okutuuka ku 56 Yoseriti Bahulwa abantu wasinkanye bantu bakyamu olw'obuluvu bw'olina n'obutoloza nti buli muntu agenda kuvunamira Obuganda tebuli kuvunamira era ojja kukozesa bw'olina okukozesa kubanga abantu abatuufu tosobola bafuna bwajja mu Buganda baakuwa ekika ngera bwe tubadde tukikola ebbanga ddene nnyo ng'era ekika kye baakuteekamu kyante golooza lwaki ne gw'oyita nti jjajjawo ekika ky'ente teyabaddewo eyabaddewo oyo mufere munno era eyawabira ne Ssaabasajja Kabaka ku ttaka ery'ekato mu Ssasa ab'ente baweesi mu Lubiri lwaki oyo mufere gwateeka gwa amaanyi mu kika ky'ente yabaddeyo yatuwabira Ssaabasajja Kabaka ku ttaka ery'ekato ery'Essasa ab'ente gye baali baweeseza era n'omuwubuliza n'awangula Ssaabasajja Kabaka n'amuwangula be babafeera babaddeyo abasigadde bonna bw'obadde nabo babadde bantu bajjulirize abaleeteddwa y'ensonga lwaki bw'obadde nga bakwanjulira ono mufere Joyce Nabosa Sebugwao yakwanjulidde era mwafunye omwongezi omu mu Buganda abantu bonna ddala abakulu b'ebika beeyogerera kubanga tubayita bataka kati gwe mukyala Nabosa Joyce Sebugwao naawe Yoseriti Bahabura tabasome mutono wa Kalekezi kamba tegezemu ekigambo kimu bano ekibayisa abataka kubanga be bakuuma ettaka ly'ebika bya Buganda byonna kye kibayisa abataka era kyovula buli kika kirina obutaka bwakyo era nga kirina ettaka kwe litutula embuga yakyo abazzukulu kubabeerako bakolera emikolo gyabyo kati mukulu gwe bw'ofuna bano bewafunye nabo bonna jjala kugamba bakufeze bakuleetedde sewage nkiddamu abantu bakuleetedde sewage abo si bataka ba Buganda abazze nkiddamu Joyce Nabosa Sebugwao omufere yakuleetedde sewage abataka ba Buganda bakyalimu empeke emira tojja bafuna kubanga bo tebasabiriza ate mu Buganda omutaka olaba omutaka tafukamirira Ssaabasajja Kabaka kati gwe bafukamiridde kitegeeza wafunye enkwezenge abo si bataka ba Buganda ebika 256 wafunyeko abataka basatu ate nga bataka abo badde olina enkolagana nabo ng'oyita mu Charles Peter Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulegejja Kawenkene awafunye sewage era bakufeze kati nammwe njala nambasomese mu Buganda Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondolo ddali mwenda Mutebi owookubiri bw'abanga teyatuukako kutuulako nammwe bategeeza nti mugende musinkana Yoseriti Bahabulwa kitegeeza bano beewaggudde zensowole ze mbadde njogera nga bulijjo nti Mmengo Mayiga ateekayo ensowole ekyokusatu mwabagenzeeyo mwajja obuyinza obugenda okukiikirira Obuganda oba okukiikirira abataka bannammwe ekyokusatu tukimanyi nti Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka ate ettaka lya Buganda kati muddira muti omusajja omugwira Sserwajja Okoota ate mutuuke mufukamire mu musabe ettaka
ate nga nettaka musaba ttaka kugula ttaka lya Buganda eriri ku mayiro ya Buganda. Omanyi kyangu nnyo okwebuzabuza ng'afukaana aba naye ogenda okuva mu kinebe mudya empunya nga si nnungi kumbe empunya ekyuseemu walemye okutegeera wakati w'omukojo wo n'amazzi gwadde onaaba. Kati basajja bakulu mwagambye musaba Yoseeri obukadde 2.5 obwa dola za Amerika mugule ekazi 2 okuliraana Bulange Mengo muzimbewo ekitebe kyammwe. Mu Buganda ekitebe kya Buganda ekikulu ye Bulange Mengo era buli muntu ina jajja. Ate abataka balina ebitebe byabwe mu butaka bw'ebika gye basibuka era gye babeera okusinkana okusinkana abazzukulu baabwe. Kati mu okusaba ettaka lya Buganda muligula kwa Museveni mutaka. Museveni yafuuka ddi omutaka? Museveni yafuuka namugamba ne bw'oligula ettaka lya Uganda lwetodde kufuuka Ssaabataka kubanga sitaani talokoka. Sitaani singa alokoka singa amakereziya n'emizikiti singa twabijjawo dda ne sitaani talokoka ye Museveni. Ne bw'oligula ettaka mu Uganda elimu n'oliteekako ne mu nsawo n'oteeka ne mu mmundu erifuuka amasasi tolifuuka mutaka wa Buganda tolifuuka mutaka wa Uganda mukulu. Ssaabataka ye Kabaka abataka bakulembera bakulu bika kwata n'omukaaga wafunyeeko 3. Kati bw'ogamba nti wabafunye akulira ekika kye twakukigikamu kye twakusigamu nga teyazze jajjawo ekika kyente nga teyazze kuba eno ensowola eyazze ebyo tumanyi. Mafia agent wo tumumanyi oyo yazze ng'owente oyo mafia agent tumumanyi. Kana kisinga okusesa abasajja bakulu okuva mu bigambo ebitategerekeka muwulirize bulungi nnyo obutambi buno. Mwenna bazzukulu ba Olusimbi nga nenda bugisi mufungize mugende mutuze meeting ono omusajja aliko mmojjeko kubanga ono omusajja munongereze nnyo ayinza okuba zizimu ku nsowole bino ebigambo byayogedde. Ninoza kansooke musooke muli omukyalo nga ayogera ebigambo bino Joyce Nabosa Ssebugo mujja kakasa nti omukyalo ono sitaano. Omukyalo no yagambye ekiresa abataka bano babadde tebakyawebwa kitiibwa kyabwe kibalina kuweebwa Emmengo y'ensonga lwaki bazze. Mukyala Joyce Nabosa Ssebuggwawo oli mutaka mu Buganda gwayogerera abataka era kuva ddi ng'ogaa nti abataka tebakyawebwa bukitiibwa.
nkiddamu mulya bulungi nnyo kapaati kano keeyogedde ono omukyala omanyali omusayi gw'enfudu buli mugenda kulya bulungi nnyo ng'ayogera ebigambo bye musimanya bataka bali tebakyawebwa kitiibwa ani yagambako nti mutaka tebamuwa kitiibwa eno statement mugiwulize enkulu nnyo mulyoke mumanye nti ono mukyala kuva myaka gyedda ayagala kusuula Buganda tugenda kunoonyerezaako DNA eyo wakati wa nnyoko n'ekitabo waliwo omuntu atali mutuufu wulira statement eno gye yakoze wano nga video n'eggwa ndyoke mbazanyire video endala wulira ndowooza mukawulidde bulungi nnyo abataka bali tebakyaweebwa kitiibwa mu Buganda kati bagenze ekitiibwa bakifune wa Museveni naye nga Museveni kubaga nti abawe ekitiibwa wulira yeyayogera nkabaddiremu katono abawe ekitiibwa kansooke mbazanyire ka video kano agobaga nti abawe ekitiibwa linda okaluwa kaakano kankabazanyire kano so because for them they can't easily trade among themselves because they are producing similar products. Now, if you hear a Muganda talking Nnaabagereka, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you. Bwakugamba nti ajja kutta Abaganda nga bwe yatta nga bwe yabattanga kitegeeza tatandise leero kubatta kati gwe mukulu Joyce Nabbosa Ssebogwawo buloka wa Museveni Buganda maama akusaasidde kati mmwe musooke mulize obubaka bw'ono omusajja ab'ekika ky'effundo mulize omusajja bwe yagambye amanyi akamanyiro k'abasajja bano ensowolo zirabirawo ebigero byayogera Obuganda bulina ekkooti ya Kisekwa Obuganda bulina ekkooti z'ebika era Obuganda bumala ensonga zaawo mu busika kyekireetesa mulumbe omusumisi asumika tabeera wa famire eyo bamujja mu kika abatumiddwa jjajja w'ekika oba omu mu bika byaffe nga bamusindisa okubeerawo ng'omusigire asumikire famire eyo era yassaako omusika ku bayita okusumikira kati gwe bw'oŋŋamba nti odidde obusumike bw'ekika ky'effumbe obukwase Museveni abuteeke mu minisitule ye esobole okuba nga ebayambako ku nsonga z'obusika neewuunya entegera y'ensowole eziri mu Buganda mayiga ne kasajjabo Obuganda bulinga mukyala ng'anaatuuka okuzaala either bamuzaalisa kaso oba bamuzaala ng'azaala mu butonde bwe bwa bulijjo wulira omusajja bwe yayogedde ono olikola ku bintu byabaffe kubanga ebwotayinza nnyo emirimu gyabwe okibakozi tukusaba ku buyinza bwolina ku bintu byokoledde eggwanga lino otuweeyo omukisa ogamba administratero oba ogamba ekkooti omuntu yenna agenda okukola ku by'obusika nga byakika kyaffuubi asooka afune kwa muvuga omutaka waffe President Museveni naye n'oganyisa okukolwena nekyokka n'agamba nti zirina okutambulira ku nkola ya sayansi sebo omukulu w'ekika ky'effumbe Walusimbi yagambye Museveni abayambe abafundire abakugu oba bawandiikira ebbaluwa egenda wa administrator gino babayambye ku by'obusika mu kika ky'effumbe naye nga tukimanyi bulungi bano abakulu b'ebika baguzizza ettaka Museveni okulima walawo n'abazzukulu tebakyali ne basobola kukuma byoto wadde ogenda okukubira embuuto okusamira wadde okwebuuza ku nsonga zaabwe kati ono bw'agamba nti ensonga z'ekika ky'effumbe zisooka wa administrator gino buli kika kirina ekkooti yaakyo tulina ekkooti ya Kisekwa tulina ekkooti buli wamu mu Buganda ne famire zennyini zisobola okufuna nezimuunyamuunya mu nsonga zaazo kati gwe otukidde okuga nti ekkooti y'ekika oba ekkooti ya Kisekwa ogijjewo ogenze ku administrator gino mu Buganda tetumuyinamu okujjawo ng'ekika kyolimu kikyamu nga nebyogera tobimanyi Obuganda bulina buli kintu kyonna eky'omutendera eky'obukulembeze
mu mateeka mu buwangwa n'ennono. Ompulidde bulungi jjajja fu Walusimbi kubanga nawe oli munyampi. Wegasse ku banyampianizi. Kati ffe tetujja kulwa okulaba nsowole zino. Njala bagamwe Nnabaganda bajjajja abasinga obungi tebaagenze. Bajjajja abataka bajjajja ababika bali abataka 56. Twagenze kabataka aba basatu abasigadde bonna bagenze zabadde nyongereza nvandiirwa era Museveni jala kugamba ne jjajjawo omutufu katongolo wente teyaze kubanga weddira teyaze kati bano bonna abaze bakufeze yabadde sewage Uganda Sewage and Corporation so si baganda abo ezadde ensole ziweteerayo kati wafunye rosi babanje serezo milioni 2 bonzo yavudde nazo nezo wage tugenda bo asende bagule ettaka tebalina bagenda digula kubanga abataka tebagula ttaka kubanga abataka bananyini mataka bakume ettaka lya Buganda bakume ettaka lya bazzukulu lya buli kika do copy that sir gwe yika Windows ngoloza nti buli muntu ogenda mugula kuba tusubira tujja kuleta ekibinja ekirala nakyo kizaawo kibuli ekyokukola awo ojja kubaga ku buyose kati nga ngenda ndyoke mbazanyira information njagala nsooke mbawe ku maloboozi amaloboozi gali abiri gokka gabazzukulu bamwe gabampadde nsooke nga bazinga sitagina ku information ndamujja kutegeera nti abazzukulu bakaawo nnyo nga wennywa ku luzzukulu endo lw'olwazi owange nanti ndaba bifaananyi ndaba Museveni ndabako n'ebigambo bya luzunzi ngonzuukusa kakati Museveni wano yabadde n'abataka ku nsonga ki? Museveni si Muganda era si muzzukulu wa Buganda ate si jjajjaffe era talina buvunaanyizibwa gye tuli. Kakati njagala okutwala omukisa guno okubuuza abataka mwenna abali ku mukutu guno mwagenze wa Museveni kukolayo ki? Mwagenze nga ba MP, mwagenze nga ba RDC, mwagenze nga ba minister, mwagenze nga ba kada. Kubanga enze nasemba okumanya sijjukirako bafumbe kutuula Busiro mu bakka ne bagamba Walusimbi tigenda osisinkane Museveni omusabe ettaka eriri Emmengo alikugulire simanyi ozimbeko biki. Ontegedde bulungi? Ettaka kusiga ewa Ssejjala ligenda kuggwawo, ettaka lyebaka ku lusozi ligenda kuggwawo, ewa Amagunda bali mu kwekwanaganya kulaba webagira, ewa Nagaya tuli mu kawugiro naye nga jjajja awuuba ebikooti n'ebikanzu bw'agenda wa Museveni. Njagala mutubuulire mwagenze wa Museveni kukola kimwe ebisaaga kookolo mwefudde abatategeera kigenda mu maaso. Kubanga ngenzo okwetegereza ono ayambadde ennankanya suuti eya kitakataka ng'alabika Walusimbi yennyini aliko. Mwagenze wa Museveni kukola ki? Katandika butandisi. Njagala abazzukulu mwenna buli omu abuuze jjajjaawe mwagenze wa Museveni kukola ki? Kubanga kaakati kana akamanyiro ene Namusa etuuse ku nnyoge nkimanyi kwe muli ku guno omukutu. Mutubuulire ani yabatumye wa Museveni? Nga wenna omutaka awulira nti kakati okubeera jjajja kibadde kikuluma nnyo nga kikusiiwa ng'okaluubirirwa nnyo ng'oyagala bwa RDC oba bwakkaada bwa NRM osobole okufuna omusaala buli mwezi ekifundikwa kyaffe kiveemu. Ffe abazzukulu twerondemu omulala kubanga era ne bw'onaafa enkya tujja kukusikiza omulala. Twerondemu omulala tule mu kifundikwa abeere jjajja atambulize ekika kyaffe ku nnono. Temugenda kutumanyiira kutuliirako bikyepere. Mugende babawe kutiya za ssente mbukubanga mmwe bakulu b'ebika. Ffe temutumanyiira. Ekika si kya nnyoko ate si kya kitaawo. Gwe jjajja awulira bino. Era bw'oba manyi nti wasaayo embaliga n'ogendayo gendera ddala okuva olwaleero tokyali jjajjaffe. Ate soogera ku ffumbe lyokka naye buli amanyi nti obwavu n'omulugube n'obunnanfuusi n'obukuusa bwakututte paka wa Museveni ku mbeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu tokyali jjajja nze nkubuulidde. Bw'obubaka obwatumiddwa mbu bawe kati mwenna bazzukulu abasibuka mu kika ky'ekinyomo
Kyekiseera nga Nnaabagereka mufungize mugende musabe ekifundikwa kyammwe oyajja mmwe mugobe nga Nnaabagereka mufungize twakoowa enkwezenge. Mwenna abazzukulu abasibuka mu kika ky'ekinyomo nga Nnaabagereka mufungize mugende mutegeeze jjajja mmwe abaddiza ekifundikwa kyammwe ng'obudde bukyali. Mumpulidde bulungi? Abasibuka mu kinyomo bambi mutuyambe mugambe jjajja mmwe Mutima Nakigoye ekyasa Buddu akwate ekifundikwa ky'abazzukulu be ab'ekinyomo akizze ng'obudde bukyali tukoye enkwezenge nkiddamu. Mwenna bazzukulu ba Mutima Nakigoye ekyasa Buddu nga Nnaabagereka mufungize mugende mukume ebyoto mukole olukuŋŋaana mugobe jjajja mmwe abaddiza ekifundikwa kyammwe kubanga yabalidde mu olukwe. Tugenze mu maaso. Ab'emmamba enkerekere butyo nammwe mukole kyekimu mutuukidde jjajja mmwe Nankere abaddiza ekifundikwa kyammwe mulonde Nankere omulala kubanga bano bayise Windows tetukyalinako obuvunaanyizibwa ku bo olw'ensonga okulya kubasindikidde Obuganda. Tugenze ku kika ekifumbe. Bino ebika by'embaga bye babaddeyo abasigadde bonna tebagenze era swagala tubayiire kaamulali ku byakulya byabwe olw'ensonga nti abagenze babagambye abasigadde babadde baki abasigadde babadde bana abantu ba bulijjo. So abefumbe nga akabbiro kammwe kikere jjajja mu Olusimbi ebakka mu Busiro mumunaabire mbigere mumunaabire mu bwangu mu maaso ng'obudde bukyali abaddiza ekifundikwa kyammwe kubanga ono Sedduvutto Obuganda abusse ng'obudde bukyali abusize empitambi so nga ate effumbe kkulu nnyo mu Buganda. Kale mwenna abeddira effumbe nga akabbiro kammwe kikere nga jjajja mmwe Olusimbi atudde bakka mu Busiro ng'essaawa gye buvuddeko ennaku ntono nnyo yabadde atudde mu refugee camp Entebbe ng'asinkanye Yoseriti Bahabulwa abaddiza ekifundikwa kyammwe ng'obudde bukyali. Tulyoke tunyumye emboozi eddako. Awo budde wakatugenze ku mboozi endala. Ku bataka 56 wagenze abataka aba Bakatikkiro baddeyo nga bana abasigadde bonna baleese bantu nga babadde masiki Museveni alowooza afunye abataka kumbe yafunye sewage. Tugenze ku bbulooka waabwe. Tekyewuunyisa nnyo okuba nti omukyalo ono Nabbosa Ssebogwabo akola ebintu bino. Tetumanyi kiru ki kyalina ku Buganda ng'omukyala ng'ate tumanyikiddwa bulungi nnyo nti ffenna tusibuka mu mukyala. Omukyalo ono mbategeezezzaako nti ntereezezzaamu kuva ku ddiiri gye nabakombye nti nabadde nkozeemu ensobi nga mutuumye ssenga so si ssenga ne mbagamba nti omukyalo ono abeera maama wa Nnaabagereka omuto. Omukyalo ono Nabbosa Ssebogwawo era butyo yalimbirimbye abasajja n'abakazi bano abatontono ababaddewo ng'enva endiirwa be muyisa abakulu b'ebika ne basinkana Omunyarwanda Yoseriti Bahabulwa tabasira omutano wa Kalekyezi n'abatwala nti yaleese abataka ba Buganda. Mu kino yabadde akola ki? Kiri bwe kiti. Museveni alina system bw'alemererwa ayonoona. Museveni alina system bw'alemererwa akola ki? Ayonoona. Kankikunnyonnyola bulungi. Ebbanga liweze ng'akimanyi nti tosobola kusitula mu ki? Mutaka. Ne bwe yalinga alingidde olutalo olutunula kinaana yamanya nti tasobola kusanga abataka ba Buganda nga tasobola kutanga Ssaabataka ye Ssaabasajja Kabaka. Bwe yamusinkana n'amukkiririza ne Ssaabasajja Kabaka akulira abataka n'ajja n'asinkana abataka banene abagamba tugende twenyigire mu lutalo nga basuubira ebyamakula ebyava mu biraba. Kati Yose ye ng'omusajja alowooza nti ajja kukozesa abantu bano akuba ejjinja n'ebinyonyi ebibiri ayonoona atya. Yayagadde alage Obuganda nti kati abakulira Obuganda bennyini mbalina olwaleero naye yabadde alina bya byanswa. Golooza lwaki nti olukuŋŋaana lwabadde lwakyama kyamaze n'akijja mu public n'akiteeka mu mawulire ekitegeeza akwonoonye mu Buganda ng'eri amaze okufuna kyayagala nti abataka yabafunye okulozesa abantu bonna nti kati Museveni yakontrolinga Obuganda abataka yabafunye Ssaabasajja Kabaka yasigadde mu bbanga. Kati n'amalanga ewa Ssaabasajja Kabaka bano abagenzeeyo takyasobola bakwata mu ngalo wadde obbabuuza ko yategedde enkwezenge. Ekyo ande Museveni tabakyasobola kuddayo kubanga omugaso gwabwe yamaze okugufuna kiki nti ye bw'alemererwa akola ki? Ayonoona.
mu Buganda abajjajja ffe bana bagenzeeyo abatontono twabakalakasi nakati bakyabakalakata kitegeeza abamaze obbasiteeka ebbale bakubye ekkuuli kati ye yabawudde ku Ssaabasajja Kabaka bano munda b'ensomyi abatono mbagende ku bikaata n'omukaga wagenze ebika ebyo bisatu kitegeeza abataka 5 basatu bakyalira Ssaabasajja Kabaka naye yayagadde obbalaga nti abataka abafunye Ssaabasajja Kabaka asigadde mbaga temuta kyenkimugamba abaawule n'abataka bano mubavume mubajjemu n'enjala kati ekyo kyenjagala obategeeza nti ono naye atuuka ekiseera n'awuba n'ava mu makona n'agwa mu busiriko kati yagudde mu kisiriko n'ekigenda mulya awo bonna bye badde ne sewage National Water and Sewage Corporation abo si bataka ba Buganda kati yamaze obbalabisa yadde byakyama yabalabisizza mu Buganda tewakyali asobola balaba museera wose bakyasobola kuddayo kati bali obakitengejja bali watu kuba ne Ssaabasajja tasobola basinkana naye mbage babadde abataka aba basatu abasigadde badde bakatikkiro n'abawandiisi baabwe ne gino eminwe egiwerekera ekikolokomba wansi gye kisemba ku ttooke gye gyagendeddeko okubalaga nti abasobola yabatadde mu mataala abateeka mu public n'abateekako ettaala kati babano mbataddeyo abakubye ggoolo yaakumulisizaawo tugenze maaso mukitegedde bulungi lwaki yamaze obbatwala na olukunga lwadde lwakyama kubanga singa tulibadde lwakyama lwaga nti munaku z'omwezi bwezi ndisinkana abataka ba Buganda naye yakikoze mu kyakyama bwe kyavudde mu kyama ndaabayiwako ettadde oba nebaakirako kati bonna baliko ekitangaala tubalaba tugenze mu maaso mujjukire nti Nabbosa Joyce Ssebugwawo era y'omu ku baali mu lukwe olwasaanyaawo Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa taata wa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri ali ku Nnamulonde essaawa zino era atali mu mbeera esaanira okuba nti mwali mukyala Nabbosa Joyce Ssebugwawo famire ya Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa ogibanja kimaama okutuuka okubanga Ssekabaka gwe wali mu luko lwa musaanyaawo ate n'omwana gwe yaleka ku nsi akulembera Abaganda era oli mu luko olumusaanya maama Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yakutwalira ki wali omwegwanyiza wali okolera bazungu nga nakati okyokolera bazungu kiki omanye abakazi abamu beetega oyinza okuba nti wali weetega Sir Edward Muteesa nkiddamu abakazi abamu beetega wali oyinza okuba nga weetega Sir Edward Muteesa n'akugaana n'osalawo ekiruyo kijje ku Muteesa okireete ne ku mwana bino bigambo byange bino mbyogera nga nze Nabbosa Ssebugwawo wali weetega Sir Edward Muteesa n'akugaana kati n'ojja ekiruyo ku Sir Edward Muteesa ne bamutta n'okireete ne ku mwana atakuyinaako buzibu ng'ebbanga ly'obadde mu Buganda akuwadde buli ky'olina n'akuteeka buli kitiibwa kyonna ky'olina okubeeramu kiki ky'omubanja kyembuuza era gwe mu nsi muno olikungulamu ki tukyagenda mu maaso